Ngere mpola manyi. Nga munana kusigwa kusatu. Siku Serena wala Serena. Ofuna bulungi. Ofuna bulungi mpulirize. Akalowulirize deposit y'abantu edobera. Ze nyimbe esente za millions zisatu zina kujja ko Kubasobya. Njagala nyimba so leo omalo ziyimba nga guwedde na mpedde. Ezo nziridde. Ofuna bulungi. Buli nyimba nga lwange Red 47. Mubadde mena kye mubuuza. Okay, Mwami Abitex awo wenyini oli musajja wa His Excellency Kyagulanyi. Nyimba z'omusabye zikwatagana n'obulamu bw'abantu. Singa kamutanda nakubamu oluyimba olulala ng'okyali mu audience kikyoyinza okola katugambe singa akuba oluyimba lwa muzeeyi akalulukako tuli ku interview ya show kyenjagala okugamba omupiira guli mu maaso g'amazima ofuna bulungi yamanyi kyagenda okuyimbira abawagizi amanyi abawagizi be kye baagala nekye bataagala sisobola kujja wano nimuteeta amateeka mu konsati ejyali kutegeera naye nga mujje tukirabire wali ofuna bulungi kakati awo koolo ali mu kooti y'abantu ogimanyi bulungi nnyo yagibuuza ku bayita kooti y'abantu agirozezzaako baneshene yange njaga tugivuge nga sho ya March 8 eya Ronald Mayinja tutambulira kati malirizo Mwami Abitex kati kati mu bwangu Abitex wa musonyi wange kati ninyo Mwami Mayinja this is my show okay ngenda ku mwezi 8 March tuina show ku Serena Abitex wa musonyi wabutakukiriza okuyimba mu nkuuka atenze entondo wala wala tuuliriza naye nze sitondo wala kyogamba batayimba mu nkuuka baafa osobola tuma Abitex akunga abantu babali eyo yes era Abitex kino kyaliko kye omulemo gwali tereze muzindalo mwana gutera abantu era bakulu era Mayinja mukwano gwammwe mutwakula ensobi bamusonyiwa babanga yagikolera abawagizi ofuna bulungi naye aliwo yeetonda n'alaga ebikolwa asonyiibwa bagamba otolisonyiwa nawe tolisonyiibwa Ronald Mayinja nze nganze mbadde mbasaba temunvuma obukoofiira mbamanyi abaana ba abaana banuupu bafangula Mayinja mudemu muwagira ddemu afuna essanyu Mayinja oli ogwedda ate nga music oyo wa band ne kadogo abantu badde bino ebintu bino ebyatwala tugende bino ebiyimba bino biraba bino bimbega bijja mu ddiyo amawulire asigale ku kamera atamuza omulamo gwa kamera waddira entondo n'ozigatta mu kariya ya muyimbi gwe kenyini ogamba nti omuyimbi kintu kizibu nnyo yatubeera ku mulama gwa Mayinja gwa Mayinja awo tolowooza nti entondo zewateeka mu bizinesi y'omuntu omulala zina kingi kyezamu affecting okumuganda okupafominga mu audience enene ng'ey'enkuuka nakenjala okubagamba enkuuka enkuuka ekyaliyo wakyaliyo enkuuka nyingi enkuuka si Uganda Jasirika babuuza ono jawalona nyonyole tubeere ku shene ya March ofuna bulungi Ronald Mayinja amaanyi g'ennyimba ze yayimba ofuna bulungi musimbi munene ofuna bulungi kuba yabeerawo emyaka nga 15 nga looya w'abantu nga ne balina sente ye okutagala mu buli muntu akola ki atagala n'amala n'akola ki nadda ekyo nno Kyagulanyi atera okukikozesa n'agamba nti abantu bawenga chance naye yaweebwanga chance ekikwewunyisa fango yale yawamayinja chance siyagaba chance yakupango naye agamba naye nnyini yakola ensobi nyingi abantu bakola ki abantu awo omanyi Mayinja wagenda wali n'agamba namukwaya bamufuna bubi omusajja gwe bayita Ronald olwakalanga okuyakola kali osobiranda yali ku live yange ofuna bulungi n'agaba bannaye mbanga nakola ensobi abawagizi bange mukole ki nzirayo ku bayibuli nzikizanyi mukadde
otalisonyiwa naye tolisonyiwa ofuna bulungi oyogedde ku second chance omwami bamuwa second chance chance tebere n'agamba nti agirizaavinga alina omulala gwaki omufuna bubi pulizaako yagamba abawagizi be ofuna bulungi abantu bakitaputa ne bakiteera ku Kyagulanyi n'agamba tayagala chance ya Kyagulanyi nja kusaba Mumpe Abitex agamba abawagizi be Mumpe Abitex tusuubire okutwala Mayinja mu kitebe ekyokulira ekitebe ky'empulira kyawo ekya NUP nze mwe NUP ndiyo nga mmemba ofuna bulungi tosobola mukolokota n'omutwala n'okukera ku makya kyogamba omuntu bw'atagenda ku NUP takola barasememba nnyo bakola show nga tebali ku NUP nga tebagenze eyo ne bafuna ngeya Mayinja ali eno egende yafuna abantu omwami agyoteekateeka expectinga manyi tewali yali andabyeko nga nnyimba tewali omuntu yeka agenda okulaba nga nnyimba yagenda okujja ku Solinanga 8 March Women's Day kubanga nange singa sinze ngenda okuyimba nange nalibaddeko ku sheyo nenda suubira okuwa abantu Ronald Mayinja 47 Ronald Mayinja kwegamba all is gold enyimba zange okuva gye nvudde budde bujja kusala kuba nyingi naye nja kuwa abantu ekisinga obulungi munzikirize abannamawulire bannange okuva ku media houses ne bwe wafuna ekizibu nga waliwo eyali akifunyeeko kitegeeza ti kiri kuggwe wekka wabula it's your turn to serve it's your turn Mayinja oba ego oluzungu beera neeraliikirira kati noonya kuba mulundi gwo gw'okuweereza ekizibu ekyo n'olwekyo tekitwala nti yenkomerere wabayo abakiyitamu edda naye omuntu atuuka mu mbeera nawulira nga ayagala kwejja mu bulamu ekayimba kwenayimbye nti kubanga tonnakikola nze ebisinga bye nali ntayantukako naye nebibyanga nebindeka nga bimuki kati gwatidde tewejja mu budde si yenkomere wakiri bwemba n'omusi kale omulala Mukulu Abitex osobola okutegeka Mayinja ng'akuwadde omukisa Mayinja era show zange zonna esigadde zino abadde zimusajja wa ntondo naye entondo ziyinzibwako mangu zisiba busungu era ku bokisingidde tugenda kubeera biiki zonna gyetugenda okulanga isita manda era talinayo show yonna gyagenda kuddamu kutegeka Mayinja abuleko ate ne bamemba bonna ne bapolomota bonna benkulembera agenda kwewubanga bwolaba big eye buli kipande agenda kubeera